kakati kuno kankubulire waliwo obulwadde obugenda okujja abantu bubakwate naye bo bagenda kufa bwe bamala okufa ate bazuukuke mulindemu enjala naye gwewuunya enjala egenda kuva kuki enjala egenda va kuki okimanyi nti waliyo pulezidenti agenda okufa naye agenda kufa mu nfa ya kyewuunyo buno bwe bubonero bw'eddogo kwotegerera nti ekintawanya ddogo ireko mu jaketi yange no kasitanja mbala mumanya nti kati ebbugu mulitandise wabale nnyo ebale eddala omulungi akyekumire ku mukutwe naye Ginawo TV amanya nze Stone M nkwanirizaako mu vidiyo yaffe olunaku olwaleero kawezaako kali katya tukoledde vidiyo ya olunaku olwaleero olunaku akakuba kakedde tutonyera wano e Kampala ne wano ne Angel Gabudieri ow'Ematugga owa Believers sabusoko babuuzeeko lwaki mbikwogerera nange newuunyisa abalungi abatulaba mbabuuzaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo amanya gange yenze Pastor Kango Angel Gabudieri Believers on the Local Ministries gyenva Ematugga era batumirako nnyo mbebaza nti mwebale ku subscribinga ku channel kuno mwebale ku likinga mwebale commentinga njala kubajjukiza nti naffe ku channel yaffe ya Rock International Ministries Matugga olangira no channel yoye bwe kiri tewali mbeerako nnyo mbeerako nnyo ku lunaku lwe Sunday live so nsobola tugoberera ne mmanya ki ekigenda maaso waliwo abadde batambula n'ebibuuzo nga baga nti naye Pastor Kango ono musajja mulokole oba si mulokole nabirabye byokola batandise okwebuusabuusa oba beebuusabuusa oba bakubuusabuusa simanyi kakati kiri kitya kati olaba ggwe luli bateranga kwogerako kikofiira naye kana akasajja kana ak'ekikofiira kati lumwe awandika comment n'agamba nali simanyi nti Stone M nno musajja mulungi kati najjako kali akakasajja ate n'ateekako omusajja omulungi ontandikiddewo so kitegeeza ki abantu bano abasinga obungi tebalina kye baagala tebamanyi kye baagala bwe tuleeta amazima nga batandika okiraba nga bwe baagala ate bwe twogera twegamba bwe tuleeta amazima nga boogera nga bwe baagala bali awo oba si bamativu nezi ninyongera okubeebaza nti bebale commenting omanyi nti osobola okukola natabaye wadde akola ki akomentingako wadde kituufu era ng'olinganga by the way singa kiba kisooka twandikozeyo lumu live nga tukyatinga nabo tutegeere nti betukolera bannange kwe bali baba balaba wabula ekyo kyo kituufu tegeera kyoba eri ewaffe ku TV byo birungi oba okukola wano nga bayisaamu obubaka n'obayisaamu ya naye nga tubeebaza mwebale nnyo mwebalire ddala tusimbule kakati nze njala kusookera ddala waliwo ekibuuzo kyempulira nga kibuuza mitima gyammwe abannayuganda awamu n'abantu abalala bangi nga mugamba ddala Yesu yani tusaanidde tumukkiriza oba tusaanidde mukkiriza Yesu n'ekirala kale kakibuuze mu ngeri entuufu tukaŋambe nti Yesu wabaddugavu oba Yesu wabazungu wabaddugavu bati Yesu akolera baddugavu akolera bazungu ekyo kyobuuza nedda Yesu muzungu ye yennyini Yesu wabaddugavu oba Yesu wabazungu ekibuuzo kyange kiri kiriya ana wafenna siwe kino kuba kati awo ngendo tandikira olwaleero gwe nange oli ku channel kuno ninako nange nkenkubuuza Yesu muddugavu Yesu muzungu Yesu muyudaaya ake tudde ku mubiri gwe oba kale abayudaaya baddugavu oba bazungu oba baddugavu oba bazungu naye kati abo babayita n'abazungu nze mmanyi babayita n'abazungu abo wamu baba baddugavu abayudaaya baddugavu kubanga nga olaba abawalabu naye buba ate omubiri gwabwe gwanjawulo omukka okusingako ku bawalabu abawalabu omubiri gwabwe gwanjawulo okusinga ku bawalabu kanaye
Lero Sirine Stone M alwawo kutegeera. Ategeera bango omunyonyolede ebbanga. Neruli wakigamba. Naye omenya nnyo Stone M. Kakati ati manjagala ntegeere. Omanyi osobola okufuna enjawulo y'omu Ethiopia n'omu ne bana wawa neno abakuba emmundu Amusomali. Inze ng'omusinkanya mu Ethiopia n'Omusomali osobola obategeera. Omu Ethiopia n'Omusomali. Sibe bamu. Sibe bamu. Kati era n'enjawulo eno nayo weekyo weeri ku basajja bana Abayudaaya wamu n'Abayisirayiri oba n'Abawalabu. Gwobalabo baawula. Omulabo omwawula. Kakati lwaki Katonda yalonda kala etali pure muzungu ng'ate si pure black. Bwe yali ng'atuma Yesu Kristo okujja ku nsi. Kubanga tutunule nti sigamba nti oba eggwanga lino ery'Abuyudaaya lyali ggwanga ly'amaanyi. Teryali ggwanga ly'amaanyi. Naye olw'okuba nti Katonda ayagala okubalansinga wabanga atuma omwana we ku nsi atuma omwana we nga omwana gwatuma nga ffenna tugenda mugaana yakiyisaawo n'atuma omuntu ali wakati mu lubu lw'abanyoomebwa. So awo njagala kuddamu ekibuuzo kino nga naawe tolaba kwemamaaza nti Pastor Kango oba Nabbi wa Bulimba simanyi whatever biki. Yesu Kristo ye mwana wa Katonda omulamu era oluvannyuma ng'amaze bwe yamala okujja ku nsi kuno eno yajja olw'ensonga nnyingi naye waliwo ensonga njala okwogerako si buli omu nti yamutegeera kubanga Jesus is not for all. By the way si wa bonna kubanga waliwo omuntu awulira ddala ebigambo bino nga tubyogera naye nga talinaamu wadde essuubi lyakukkiriza yadde essuubi lyakumanya yadde essuubi ly'okutegeera. Kakati we nazze waneeno nenjogera ku mayinja nenjogera ku nature jo batandise okwogera bagamba Nabbi wa Bulimba era nabagambiddewo nga nkyogera ekyo ne bagamba nti mu biseera eby'oluvannyuma tuli balabira ku bikolwa byabwe bakutegeera dda mbo bantegeera dda mwebale nnyo okuntegeera naye temumanyiiko yadde n'ettondo neeri wabula kyembasabira kiri kimu mufune omukisa oba oliawo muntegeere kubanga munantegeera mugenda kulaba obulungi bwa Katonda. Kyokka twabadde obagambe nti ogenda basomesa ku mayinja ago era ngenda gasomesa. Lwaki kubanga nze Mukama kye yaŋŋambye okukola ate nze sikola kwagala kwange nze ekintu nga Mukama taŋŋambye ekikola ekyo sikikola wabula ekigambo kyaŋŋambye okukola ekyo kyenkola. Soko taase nempewo oli Nabbi wa Bulimba bulijjo nga tetumanyi ssebo tukube enduulu. Kakati abatulaba ku Uginawo TV yenze Kango enjoga byeri nja bategeeza nti mbagala nnyo nyini ddala. Kakati bino ebigambo byenjogerako ebigambo byensomesaako oba mikwano temugenda bitegeera mwenna. Lwaki? Kubanga si bya bonna. Ebigambo byenjogerako bya nsi ya mwoyo. Bigambo byenjogerako bigambo bya mubbanga. Nze era kye wakiŋŋamba nze nenkitegeera. Bigambo bya mubbanga oba ngambe bigambo bya mpewo. Kaweddemu. Kati bya mwoyo siwe kiri waliwo akaseera naye obanga musinza oba musinza oba kutendereza mwoyo ne muwulira nga waali ase. Kakati si buli omu nti amuwulira. Kakati ekivola bino ebigambo waliwo abantu ababitumiddwa. Kakati kitegeeza nti kati ono obwongo bwe omuntu yagambye nti no oba oli wa Bulimba kitegeeza obwongo bwe akyayagala okutambulira mu kuteesa kwa sitaani okuyita mu nkola eno eya 5G network ng'asapootinga family planning ng'asapootinga eddagala ly'abazungu buli wamu wafuuse pharmacy naye ng'eddagala lyebatuwa ligenda linafuya mibiri gyaffe linafuya obwongo bwaffe tutandise okuzaala abaana nga bimenke ng'abaana empeke z'abatuulako bijjo byawadde osomesa ono ye kyalwana kati ye kyalwana bw'obeera nga gwe ekyo kyolwana sigala ng'ogenda mu maaso naye bw'obeera nga ekyo si kyolwana mukwano gwange njagala kujjukiza nti abazungu balina mission gye bali mu kuyisaawo balina kye bali mu kujjawo bo baagala sigala nga be bakatonda ba Afrika nga be bagezi baffe be batutegeerera nga betuyonkako okitegeera nga batukozesa nga abaddu. Naye kati nze nzize waneno kwogera amazima
era mukama yangamba nanga nti ngenda kumalawo ensi ezo nekisobola okubeerawo ng'omuzungu taliyo. Of course kati golowooza ki etasobola kukola? Okimanyi nti nno buli nga tonabafuna kizibu tofuna idea. Tosobola kuyiiya ngeri gyokivaamu nga tonakifuna. Naye kavu n'omala okufuna ekizibu oba n'omala okufuna omutawaana otandikirawo okuyiiya engeri gyokivaamu. Amagezi gye gava ng'oli mu kizibu tomanya. Kaakati essaawa zino singa omuzungu agezaako n'atuvaako n'avaawo ate tuba tugenda kusobola okutambula okwetonderawo ebintu kubanga baba wadde sente. Ffe tulabidde wanene waffe Uganda. Ffe Uganda wanene tukolera ebintu. Waliwo abantu mukama bawadde obwongo by the way. Waliwo ekitongole ebyo bakiyita PALO. Ekitongole ekyo kisupportinga creative science wakuba kina sente ntono. Kati kyali kyazuula abantu abalina ebirabo. Kati nga Pastor Kambo nga nsobola okumanya nti nsobola okukwata kino nekino nenkola eddagala neliwonya sirimu. Obulwadde obulala. Oba obulwadde obulala bonna. Kaakati ne batukuŋŋaanya ne bateekangamu akasente akatonotono ne tubeera nga tugatta plastic bino ebicupa bye batuleetera buveera ne mukolamu zino nga amafuta petrol nga mugakola mu bisaaniiko. Mu bisaaniiko. Kati naye olw'okubeera nti eno new world order okuyitira mu nkola eno ya 5G baagala okuttata n'omufirika nkukakasa gavumenti wekuzuula ng'olina tekinologi waatyo etandika okulinnyako teyagala kusupportinga. Naye zino ensi endala zino zetukompitinga ez'abazungu zo kasita ziwulira tekinologi ng'olinako ovumbuddeko nakona nga kanjawulo bakupushinga kwongeramu. Twakalabako ne South Africa wali Zambia oli yakola emmoloka mu byokusaaga ngeze zifaanagana ez'oli omusajja asinga obugagga mutegedde kati eziyagala ofaanagana kwe bati owe Zambia president yennyini yagenda n'azirunkinga n'amwongeramu ne kasente awo gavumenti n'ekikwatamu okitegeera naye ng'ono eyayiyizza yakikulira okitegeera naye waneeno bajja kukulwana kati okola otya emmundu kati awo bwe buzibu tuyina nga Afirika oba nga Uganda. Nina abantu abalina abalowooza nga ggwe wano twasigalawo batono mu Uganda. Of course tetumanyi kyakukola naye tukkiriza Katonda nga bw'ali omulamu. Kaakati wenkeera ku makya ne nkugamba ggwe mulokole oba musajja ggwe andaba musiraamu mukatuliki nze sirina gwe ngoba mu kanisa mu Believers on the Local Ministries. Era Believers on the Local Ministries si kanisa wabula kifo wetutuula okukkiriza Kristo wetutuula okufuna amagezi ag'omwoyo era nga gwe owulira oyagala okubikuka ku nsi ey'omwoyo otandika okuloota otandika okulaba nkwaniriza ku Believers on the Local Ministries wabula jangu ng'oli patient nga togenda tupakulekirako kubanga ebyaffe si bya magic si bya magic ebyaffe temukola byamagero tubikola Katonda yabikola si efa ababikola ate ffe tumanyi okukola ebyamagero. Nze mmanyi okuwonya omulwadde wabanga tanyambyeko kuwonya kati ate wayagalira wawonyeza sinze bwenjagalira wawonyeza naye just njagala tukkirize nti ngawe nabagaa nti waliwo special gifts eziri mu nature mu bantu mu nature okuyita mu nature ono gwe tukozesa bino ebimuli bino bye mulaba bino okimanyi nti no nze waliwo ebintu bye neewuunya ku Bannayuganda. Otwewuunyako kyate anyway ekyo kitadde ekyo kankite kubanga saagala kugira nnyenda banyiga mpola mpola naye mugenda tuuka nga mutegedde ekyo kyenzikiriza bakuzaamu eggaali naye ate nze by the way nze nyumira nnyo competition omuntu ata competing batafukola tayitamu so nyumira nnyo batucompeting kakati nabadde ensembe ejjo nga mbagambye nti bakola ebintu mu nkola eno ya 5G ne baga nti waliwo yawandiise naga nti teri bulwadde buliddamu bulijja waliwo kimanyi nti COVID alijja before COVID bali batugambye nti teri bulwadde bulijja kujja kati oyo bino babiwandika COVID tanajja no oli awandiisawo mu comment section ya video ejjo naye ate eri bulwadde bugenda kuddamu kujja oluvannyuma lwa COVID maaso teri kigenda kujja nkitegedde mu COVID kasa yajja kyaggwa kakati kuno kankubuulire waliwo obulwadde obugenda okujja
abantu bubakwate naye bo bagenda kufa bwe bamala okufa ate bazuukuke. Onoonya property ey'okupangisa naye nga tomanyi wa kugijja, kankwanjulire Rentia app yokka eyesigika kw'osanga buli property yonna epangisibwa. Oyagala kupangisa nnyumba, kizimbe, maduuka, apartments, guest houses, hostels, rentals, condominiums oba ekika ky'emmotoka kyonna, app ya Rentia byonna ebirina ate mu bungi. Gw'omupangisa Rentia app ekuyunga butereevu ku nannyini property ewatali kugulawo akawunti yadde ba broker. Ate gwe landlord oba omuntu yenna alina property epangisibwa ng'oyagala okugiteeka ku app yaffe eno, gulawo akawunti ng'osasula emitwalo 210 zokka okuactivating akawunti yo. Kyokka kati tulina promotion, buli agulawo akawunti activation ya bwereere ng'okozesa ennamba eno 9742 noti emu olwoteekeyo properties zo zonna ezipangisibwa zifunirewo n'abazipangisa. Ekyokukola kyangu nnyo, genda ku Play Store owanule app yaffe eya Rentia owone okubonaabona ng'onoonya properties ez'okupangisa. Okumanya ebisingawo tukubireko ku noti 756 noti 798 oba noti 7 noti 795 oba otunoonyeeko ku email yaffe intersoft@intersoftsolutions.net oba ku WhatsApp ku noti 7 Rentia Solutions that simplify. Otandika okulaba abantu nga batambula nga mirambo naye nga gitambula. Agenda vuma gwe. Bavume. Ndati abatabitegeera naye ababitegeera bagenda bitegeera. Bino ebigambo byembagamba. Omwoyo yennyini yabindaga. Omwoyo wennyini yazenga abindaga. Obulwadde bugenda kutta omuntu atamala okufa ataazuukuke. Bamuziike? Ate banaamuziika. Wanaabirawo obudde obumuziika. Anaafa bwafa nfudde leero. Bw'ofa kati. Bagenda ekimbe obanga wakakutuka booti n'ofa boppa. Ogenda kukyusizibwawo kati nga olaba nti omwoyo gw'omala okukutuka booti gufa ne gukufulumamu. Kati guno tegenda kufulumamu. Wabula w'omala okukutuka booti weppa ng'ate waliwo omwoyo omulala gw'ogumala gulinga gugenda Katonda gwe yeetaaga. Katonda gwe yeetaaga ogugwo guno nga gukufulumamu. Kati ate nga wabawo ekyoyo ekirala ekikwambala ng'osituka ng'otandika okutambula. Kati banatigala tokyali mu control. Ati banatigala batanti nfudde. Togenda kutambula nga wa bulijjo, ogenda kutambula nga wenawe n'ogenda oyiika ndusu. Ogenda omantala bupamantazi. Otomera kino otomera kiri nga entegeerayo tekyaliwo. Kankubuulire. Programu enaggwa. Nze nkubulira mwene enkola eya New World Order oba eya 5G network. Tugenda kulaba abantu mbagambye nti mulindemu enjala naye gwe wuunye enjala egenda kuva ku ki? Enjala egenda kuva ku ki? Okimanyi nti nno eno ensi yaffe nga wenaga nti egenda tuuka eyabikemukko tufune amataba amangi. Watugamba njatika. Enjatika kwe kwabika. Enjatika zisobola waliwo ojja okulaba ng'enjatika zaatise nga wakalu. Nga tewali mazzi. Naye waliwo ojja okusanga ng'ate amazzi gafubutukayo nga mangi. Nga gavuddewa wansi. Nze simanyi naye bwente bwenkiraba. Wabula kye tuba tumanya nti eno ensi gye tulimu essaawa zinene erikkale bwerebwe. Naga nti nalabye nga yaliibwa wansi waayo nga biwompogoma ng'eringa ng'ensi eyagala okubbira okuggwayo. Ensi yaliibwa naye ekyagireetera okuliibwa kani yali ensi. Olyose n'obuuza ekibuuzo era ekirungi ennyo. Kaakati olaba ono tekinologi gwe tukuze tukola ly'eddogo erisookera ddala okusaanyaawo ensi yaffe. Guno omukka ne bino ebivuuma ebimoloka byabwe bigenze binafuya eno ensi wansi w'emisingi gy'ensi. Oli kubavuga Subaru? Siri kubavuga Subaru sebo bamu n'okutegeera. Wabula ndina abantu bonna ndina eno ensi gye tulimu. Wabula bannange kansoke nywemu kubanga kati byotandise. Ogambye
bino ebibwatuka katatenze ne comparinga kubavuga Subaru yali ekuyiseko ng'eteredde bulungi nga waliwo ne piki ekuyitako ng'olowooza kuliko babbi ng'egenda ebwandagaza oba gaba masasu oba baginywesa biki kaakati wuliriza bulungi waliwo ebirungo bye bakozesa gw'ogamba lwaki mu bazungu emmotoka balina emyaka gye balimenti okugivuga gw'ogamba lwaki mu bazungu bakola ekintu ne bakiwandiikako nti made for export only mu bitwale bweru ebirala baga nti byafirika olowooza lwaki nate biba bya bulabe ku bulamu bwabwe nga waffe si bya bulabe tuze mmanyi ffe wano ne supermarket zibitunda nga kiriko for Africa only era omuzungu agendayo n'asomako Africa only tagula okitegedde kaakati ebyaddala amazima amatuufu agaliwo batuyiiya okwagala ebintu ebyenfuna okwagala okusigala ng'oli ku toopu ng'abantu bali ku toopu kifuuse ensonga tubadde kwolye yali ensi kono yali ensi mbadde nkugamba nti eno ensi yali ensi kati yeno tekinologi gwe tukola ebintu bye tukola bivaamu amaanyi agagenda gavunza ensi kati batya sinategeerawo bulungi nkoze essimu mpya oba nkoze iPhone yange upgrade nze level eddako eri ensi bagiriiriddewo awo sitegeddewo awo kakati kangezise ku mukka gwa mmotoka emmotoka zineno zitugule enkadde Uganda bavuga mmotoka nkadde emmotoka empya emmotoka nkadde ate wanene Uganda bagula emmotoka empya gwali olabyeko n'aba gavumenti bavuga nkadde aba gavumenti zo zimpeko kale ba gavumenti bameka abayina emmotoka za gavumenti tuyina emmotoka za gavumenti olowooza nga mmeka mu Uganda nyingi naye tezisobola kutuuka mu koota y'emmotoka eziri e Uganda ez'abasiviliya kaakati olw'ensonga eyo emmotoka enkadde muno mu Uganda mweziri kaakati ekirungo ekyo ekizivaamu ekyomukka ekyo kigenda kirya nature kirya mu bbanga kirya ne wansi tekikoma mu bbanga wabula ne wansi kiryawo kati genda kumaliriza nga ensi yaffe eweddewo ffe tukayita air pollution kaakati nali mbagamba ngabadde mbagamba nga nti ekisooka mu Africa abantu ba Africa oba abantu abaganda oba abadduga oba ki tebakyaloota kiva kuki kubanga ebintu ebyali baleetedde okuloota twabivaako ate buli watugamba nti buli wenne bakandoota nkugambye bwe nti tetukyaloota kati gwoba olaba nti oloota ng'olya nnyama oloota mugenzeeyo mukyalo muzze mukyalo eyo gye mwava oloota weegatta pusi ekugoba mbwa ekugoba oba toloota wabula obeera oli mu ntalo za nsi ya mwoyo ng'ebintu byo bifa bufi bisaasana busaasaanyi naye waliwo okuloota kwenjogerako bannyabo ne basseba bampuliriza waliwo okuloota kati kuno kwa Pastor Kango ng'olinga afuna vision ng'osobola okubeera awo n'omanya nti n'olaba nti eno essimu yakolebwa kino nakino ng'obiraba n'obitegeera kakati okuloota kwenjagala okwogerako kwegamba okuloota okwamakulu abantu tebakyayina connection luli abantu abasooka abantu abasinga obungi wewabeeranga nga ogenda kufiirwa mu lujja lwammwe wamanyanga nti waliwo omuntu agenda okufa naye kati ekikyaliwo we twakiwuliranga nti emizimu lubaale tugenda okumaliriza ng'ebyaddala ebirooto tubivuddeko olinga afuna message before nga tonafuna na simu kati na buli ekijja kikoze eki olinga akyeteekateekedde naye kati batugyeko bino ebintu bino ebituleetera okuloota batugyeko kyawo nagambye luli mu eri video yange eyise yagamba nti nalabye amayinja nange nensigala nga neewuunya nga simanyi amayinja ganeno ga mayinja kikaaki sategedde ki kye nalabye wabula nasigadde ndi awo nkyewuunya naye nagenza okufuna okuyigirizibwa okw'omwoyo naye ndaba nga waliwo connection waliwo enkwatagana
again etambulya mu maanyi agaga ag'ebintu ebiva mu nature mu butonde mu nsozi wansi w'ensozi kyekiva olaba nti omusamize ye wabeera nga agenda okusamira obanga bakozesa ezo ensozi abasamize bo bazuulamu omugaso kubanga watuula ku lusozi okwo kubaako connection. Olunaku lumu ansanga ku lusozi ne mumbuuza ekibuuzo ne mumbuuza lwaki omusumba ajja ku lusozi. Kati kankubuulire wansi w'olusozi olwo waliwo amayinja nga w'olisemberera obeera ne connection nga ejjinja lye w'olisemberera liriko amaanyi ge bayita hiira amawonya. Okimanyi nti waliwo akayinja k'osobola okukwata n'okakwata bwoti n'okateeka mu nsawo y'omumane paasi yo n'otambulanga nako sente ne zibeera nga zikusika busisi nga zijja buzi gy'oli. Kati awo tuyitira nti ebyo byabalogo. Kati omulogo yabijjawa? Ekyo kyekibuuzo ky'oba osooka okwebuuza, omulogo yabijjawa? Kati eddiini yavaawa? Eddiini y'obulokole wano waffe Uganda yajja mu 1900 mmeka? Simanyi oba yalinga mu 8. Naye kyenzijjukira Museveni yagironkinga. Yalinga oba mu 8. Museveni yagironkinga. Kitegeeza ki? Yasetingibwa n'ereetebwa. Si yeffe abagitandika. Ne Yesu awo baleeta muleeti. Yesu nedda ssebo. Kino njagala nnyo okwawula. We nali mbagamba nabagamba nti bwe tuvuga ne tuddira ddala emabega. Yesu tewali yali amumanyi wano. Twalina ATS, Africa Traditional Religion, ATR. Oba Africa Smart Society. Nga tusinza balubaale baffe. Tusinza bajjajja ddungu baani abo twala tugende bamusoke ngera bakolanga ebibakola ekyokulabirako mu China ebintu ebyo bikyaliyo mu Bayindi ebintu ebyo bikyaliyo 10 ojja kwesanga nti Katonda balina Katonda avunanyizibwa ku mbeera y'obudde bwe buti oyo ne bamusamirira kino ekibawo ekyo ne bagenda kuoyo kino kibawo kino ne bagenda byenkola yemu yali waneeno sawa ya leo twabivaako ne twadoptinga ebyabazungu Yesu nafuuka Yesu mu kanisa zonna laba gye tuli laba China yasigala ku byayo gyeri laba India yasigala ku byayo gyeri kakati nzo ndaba nkulaba nze sikeera ku macha n'enjogera kalebule bwe mbanga sikimanyi kakati kino nkwegaanyi boga nti Yesu yajja yekka naye baleeta muleeti awo nkwegaanyi lwaki nkwegaana kubanga nze nali nfulidde ku ddoboozi lye. Ekyokubiri nali nkifunyeeko okukakasibwa nti Yesu mwana wa Katonda okuviira ddala mu butonzi. Siwagana nkugamba byatusomesa kakati njagala example kyegenda okutegeeza namwe abasumba mujana okutusomesa siwe guli kati before nga sinabasisinkana kaninga mu abasumba abasomesera batusomesa kakati kiri bwe kiti kakati Katonda watuula waggulu eyo gyali nalaba ng'ensi eweddewo ng'ensi eplaningiddwa ebibwatuka n'ebikankana Katonda ajja asindika Yesu Kristo naye akyagala Yesu ajjire mu kifaananyi eky'obuntu. Abalala batugamba nti Katonda yali yajjira mu kifaananyi ky'omuntu nga ye Yesu. Of course. Kati waliwo n'akaseera twatuuka Yesu ng'asaba kitaawe amutikuleko ekikompe ekyo. Mu kaseera aliwo yabeerera mu ddungu. Anti kati wulira. Bwe twogera Katonda, twogera ku Bakatonda basatu. Awo tuveewo nkitegedde. Tutewe tuwadde. Bwe twogera Katonda twogera ku Bakatonda aba. Anti ntegeddewo tuddewe tuwadde. Katuddewe tubadde ssebo. Yesu Kristo. Saala tumuleetemu na sayansi yenna. Tumuleke awo ye. Oli mwana wa Katonda ate Katonda ddala. Kakati lwakuba nti bino ebintu bizze nga bimikisingiddwa kubanga bano abatulwanyisa batusinga amagezi okujjako ng'omaze kufuna kuno kubikulirwa kwa Mwoyo okubitegeera naye oba totubitegedde bano abatubikulira abatusinga abalwanyisa Katonda abalwanyisa ensi eno okugimalawo bayita mu Katonda bo baagala basigalewo nga bagagga basigalewo nga bakabaka basigalewo nga balina ffe abaddu baabwe. Kakati awo eŋŋambira bannayuganda mwenna nti muzuukukire ddala muve ku ebyo ebintu bye muwulira nti malagala simanya biki mudde ku maddagala agammwe ag'ekinnansi ga abo medicine. Eyatutonda ye yabatonda. Yatonda. Lwaki yabawa amagezi n'atatuwa?
ate nga bagamba nti ffe amawanga amalonde kakati tolaba gwe olina chano yo naye totuulangako okimanyi nti ono omukulu alina chano yo naye tatuulangako yekkera yeetaaga ffe kitegeeza ki kuba ffe bagezi kati waliwo omuntu katonda gwe yatonda nga ye talinga gwe nze mbuuza ebibuuzo byange mbibuuliza oli omulabi waffe nze mba mbimanyi kuba kati we mba mbimanyi ne ŋŋamba nti kati mbimanyi ngenda kujja nsirike oyogere kiggwe naye okitegedde kakati bannayuganda abatulaba njagala tufune endowooza empya mu bulamu bwaffe bwe tuba nga twagala okutaasa ensi yaffe nga twagala okwetaasa banyabo ne basebe Uganda kati essaawa zino bakukuba embooko Uganda okujjako abaganda bannayuganda abadduka ne bagenda ne bawangalira eyo mu nsi z'abazungu abo boosobola okusangayo ab'ekyenda 100 naye wane waffe pasenti y'abannayuganda bagenda ne bawangalira ebweru bawangaala nnyo naddala bawangalira mu Europe bawangaala nnyo naye waneene waffe Uganda otambula ku kyalo kiramba ng'onoonyako omuntu wa myaka 9 ng'akyakubuze gw'onaasangawo ow'emyaka 9 nga awangadde ow'emyaka 9 alina okubeera ng'ali mu kyalo ng'alya busujju buto alya nakati katunkuma alya bintuntu ebyo ebyekyalo oli ajja kugamba nti oyo mwavu talina ku ssente zeetuusako bino anti kituufu kubanga mwavu yensonga lwaki awangadde naye ebyaddala nga naye ebyaddala abazungu baatutega ebintu ebirungi waliwo awantu wenasoma mu bayibuli nenakuwala nentyamu nenga katonda ono nga muzibu yagamba nti ndibakebesa ebintu ebisinga okuluma ng'obwavu n'enjala musumba abazungu gaye batutega ebirungi tubirye naye nabo bye balya ate bo ani yakugamba kati kankubuulire abazungu balina bye batalya nga ffe tubirya twabirabale tubisosobwaza nnyo ng'ate babituleetera kakati ensonga lwaki omusajja muwulira akaddiwa tukalakata guli mumanyi lwaki ani tavanga yawo n'ababuulirako byatera okulya olyawo yagala talina na smartphone ng'omanyi lwaki yakozesa statement eyo temugiwuliranko ng'agyogera twamulaba n'omulaba ng'ayina kamapeesa we kati mu covid naye takozesa smartphone omanyi lwaki naye waliwo abazimukwatira tosobola kuŋŋamba tazikozesa azikozesa naye si kingi nga mwezikozesa nze okimanyi nti eno simu eno buli wogikwata n'ogiteekawo neno ku bisambi by'oggwamu amaanyi g'ekisajja esimu okimanyi nti mulimu kali akayinja kali ke nagambye akasindika network naye nga kano akayinja ate ke nagambyeko bo baakakola ne bakaprograminga nga ngenda leeta amayinja ago sima gye naagajja anti obuzibu bwe nnina essimu z'ogamba wano mu Uganda oba wano mu Africa kale mu Africa yonna tuyinza okuba tetulina na kampani ekola ssimu essimu era be bazikola nabo buze bakwata bo lwaki tebalwala ffe ne tulwala batageti awo sinategerawo bulungi okimanyi nti nno bw'otunuulira essimu nga ezirinnyemuko mu byenfuna okimanyi nti zo bazikola ne bazigattako kukopa we baziteekako kukopa okimanyi nti kopa akwata amaanyi energy force ebyo babitusomesezza omusajja wange oli omumanyi ani oli omusajja wange gwembeera naye ennaku ezo eno interview yange tamwogerako bitusomesezza ebbanga ddene okitegeera anti ombuuziza oba nkimanyi kakati kyengezaako okutegeeza kyekino eri bannayuganda njagala tuddemu tulowooze bupya nga tebanna batugamba nti waliwo kale ebintu ebiconfusinga okugeza nga mukazi wange anobye njagala akomewo mubasawo abaganda bakinkolera mangu awo ngenda nenyookeza wali nembikolakola wali nempita bajjajja nenfuuwete mmindi ne bajja naye njagala ate
ekyo kijje mu kyokugenda mu ssabo okufuuweta emmindi n'okuyitira okunjitira bate naye njagala okikomyewo wano eno okubeera nti gwe weetegeerera amaanyi ge ag'obutonzi kati mukyala wo waakeera ku makya n'anoba n'omuyita nomuyita nti komaweeka gwe kennyininyini ng'omuyitidde n'olulimi lwo n'okeera ku makya n'ofukamira wansi n'ogaa Katonda nannyini ggulu n'ensi nkwebaza kubanga okeesezza obulamu bwange mukazi wange yanobye naye mukazi wange muyita njagala atawaane gyali eyo okutuusa nga akomyewo wano omukazi nga maze osiba ebintu byonna eby'omu nnyumba ofukamidde wansi omuyita akomawo of course nze nali mbadde ngezesaamu wano eno ebintu byange ebiki byogeza nga njagala okuzuula amaanyi g'owa Katonda gakomawa waliwo omusajja yannyaga ssente zange dda mabega wayise emyaka ndowooza nga 4 n'omuwuliza mbadde sikyamuwuliza bulungi naye nja ntandika okukola ki okufukamira ku makya namuyitira ennaku 9 nga buli ku makya ogezesa ngezesa nga nkeera ku makya nga gundi wanyaga ssente zange naye njagala gy'oli yonna obulweko eddembe mpaka ng'ompadde ssente zange oba kye bayita olulimi okuba lutonzi ffenna tulina olulimi olutonzi naye connectioni zaffe bazitujjako batusetingiramu enjigiriza mbasaba bannanga bampuliriza mbasaba tukwate empolampola enjigiriza eno kubanga egenda kutekinga longo nga tunyiga kimu ku kimu mpaka tunatuuka kwako akakukwatako oba akagenda okusumulula anti wadde era bagamba olulimi lutonzi lwaki lutonda bibi okitegedde wewerangirirako ebibi nti biki lwaki weerangirako bibi ebirungi tobyerangirako oyinza okugamba mwana ndi mwavu okitegeera obwavu ne bukweyongerako kubanga olulimi lwa lutonzi kati gwe lwaki ogaa nti ndi mwavu lwaki togamba nti ndi mugaga oyina oba toyinaamu kati bayibuli wetwanguyiza negamba nti omwavu agambe ndi mugagga neweerangirirako obugagga omanye emirundi gye nakeerangirirako obugagga naye obwerangirirako mu ngeri ki lwaki obwavu wali obaddeka okimanyi nti no muno mu Uganda natawe nkugambira nga naawe kennyininyini osobola okubeera nga oli omu ku bo okimanyi nti osobola okubeera nga yiggwe omu ku bantu yiira yiggwe omu mu bantu abafuluma ku makya nozuka owamanka wansi n'osuulako ebigoyezo nonaaba n'osenya n'ogenda kate kubo n'ogenda okimanyi nti no oli omu ku bo agamba abantu nti sirimbye kubanga sirimbye nze nkukoze eki kakati abantu ab'ekika ekyo mba mukyaliyo njagala kubasaba mu linnya lya Yesu ti mugguko obwongo bwammwe ekituufu kiina kuba kitya ekituufu kyekino bwewanga okedde ku makya fukamirako ko wansi oba tuulako ko weewombeeke ogambe nti Mukama nkwebaza kubanga ompadde omukisa ogw'okubeera omulamu olunaku lwaleero nfuluma okuva mu maka gange naye ŋŋenda buli kyeŋŋenda okukola mbeera muwanguzi nkomawo ne ssente nfuluma ne feva nfuluma n'okwagalwa n'okuganja buli ku makya obudde buyingira obwekiro ng'ogenda kwebaka fukamira wansi webaze Mukama mugambe Mukama olunaku olumpisizaamu kino ne kino sibituuseeko obimanyi sibituuseeko Mukama naye nkwegayiridde olwayo nga ngenda kwebaka sawa mpuwulire ekyansiba ate nkusaba onsumulule enkya ŋŋenda okukeera nga nkwata ku ebyo byenjagala okukwatako nenkya kukeera kola ekintu kyekimu nkukakasa mu linnya lya Yesu Kristo gwe mbagamba bannange mu linnya lya Katonda ogenda kufuna obujulizi mu nnaku ezitali mbale ennaku entono ennyo ogenda kufuna obujulizi kati lwaki bujo toŋŋamba nkikugambye leero lwe lunaku omanyi okusumululwa kitwala process gwe keera bukeezi kukolera ekyo sabayo okuloota ku birooto okimanyi nti n'omuntu waliwo omuntu nga yetatwalanko buddaawo okubuuza nti naye Mukama Pulezidenti Museveni matiriyo ki gye bamukolamu newankubadde nga kati erinamu ttagali omukulu muleke yayimirizaamu kampeyini ate nno abavunaanyizibwa ku byogerako banabyogerako babo batwewerera ba YouTube ate nno kankubuulireko ebyaddala nga we nabagambyeko mu vidiyo ezisembye ezo waliwo abatagenda kulonda
Mwami Kango tudde je twabadde oba ojawulira watugambye tetuwakana ogenda biwulira kati ate waliwo n'abalala mu mwaka ogwo tewali buzima kakati waliwo obadde onjigiriza engeri gye nino kikolamu obulamu bulongooke eyo nyini neyanziza neyanzeeke ndowooza n'omulabi waffe akakayize kakati njagala kubayigirizayo ekirala ekintu ekirala nti yesebo tuwuliriza abatulaba njagala musooke mwesonyiwe mu family planning abatulaba ekyokubiri njagala mweteekateekere ekibamba ekigenda okujja Uganda. Ekyokusatu tugenda kulaba mu nnaku ntono mu bbanga ttono afuta kana akalunga kakagwa bagenda kulangirira amamotoka ga looni bagenda kulangirira amataka ga looni bagenda kulangirira ebintu nga bya looni nga bingi bagenda kutandika okufugira abantu ku mabanja abantu balekerawo okusaba nga gwe tosobola keera ku makya n'ofuna eddakiika ezo ng'olina kudduka ku bbiiru obwavu bugenda kweyongera e Uganda. Anti kyenjagala okugamba buli era akalulu we kaggwa era obwavu bubeerawo kubanga baneeno babeera bakoze eki bafulumiza ssente kati baba ino zitujjamu ekyo mugamba buli abaana bwe baddayo ku masomero obwavu bwa bungi naye ababa ab'omwavu ababa ab'omwavu be batalina ssente zizaayo baana ku masomero naye waliwo abasajja basibye ebisenge bya ssente nga si babyabufuzi nga si bakine nga bagagga bugagga nga bantu nga ffe kubanga yazuula ekyama kiri nga bantu nga ffe okimanyi nti waliwo abantu wano Uganda nze nga nsomako abantu nga balina amaanyi g'obuwonya bambala balina ebintu byabwe bakozesa lwakuba nti bo bakikola mu ngeri etali nnungi naye bo bateeka amaanyi ago mu mpeta awo tetuba tetuyingiridde emirimu gy'abasawo Abaganda kale abakinnansi be balina empeta baani abalina empeta waliwo abantu abalina amaanyi amawonya nga balina mu kkanisa abapasita mwambala ebiwetaweta ebinene ebyo ebinene nga birimu amaanyi gali ebyo ebiweta bibeera si bya bulijjo naye bo emmanya gye bamanyimu ate ensonga ate oluusi yeba enkyamu awo bennyini anyway saagala tugendeyo nnyo bakuyingira kati obatya siwe kiri kasa naawe olina gwotya mwogereko njogere ku musajja tomwogera alinga y'omukazi abasajja bawonize dda emikutu bagenda gijja batusonyiwe yo gavumenti egenda kukyuka. Mwami Kang nze nsula wali njagala tudde ku njiri yaffe kituufu tudde ku njiri yaffe va ku basajja kituufu kakati abampuliriza oba tubasiibule lwaki tubasiibula tudde ku njiri abampuliriza tetusobola kumala nga tulabudde bannayuganda anti naye bali baleke kambaleke naye bannayuganda mbalabule abannayuganda tugenda funa obuzibu okuyita ku social media. Obuzibu twabufunye dda naawe okiraba buliwo gwe tonnabiraba naye ffe abalina kizikyano weziti twabufunye dda n'abalina TV kino tekiri kwekwasa ku TV zaffe wano naye wabula kiri kyakusitula misege eno media gye tuyimiriddeko okuwaga gye tuyimiriddeko okukola ki egenda leeta obuzibu e Uganda media era kana akalulu ka leero k'omwaka guno kayinza obutaggwanga bululu bwa bulijjo naye nga katuwa essuubi
mu ntandikwa nga bulomba mulekana akola ebibye naye kaakati we tulaga kati ogenda kulaba nga waliwo atanoonya kubanga tali bulungi nga naye waliwo n'atanoonya ng'ali bulungi naye nga tebamukkiriza kunoonya. Nakitegedde ne kugamba abasajja baleke akalulu tukaleke ako tukaleke kyekituufu era naye njagala kulabula bannayuganda naye bali abaana abato n'abantu abakulu okukyusa eggwanga tekitegeeza nti nno olina kgenda kuwaga. Kyusa eggwanga kitegeeza kulonda kaluluko nakusaba Katonda. Awo nsabira mwena abatugoberera nti gwe keera ku makya owagala endagamuntu yo gitereke ogende okuba akaluluko olondewo omuntu gw'owulya ng'oyagala bw'omala olonda ogende waka omusabire kubanga bwe banaakukubirayo okugulu tajja nakusobola kujjanjaba. Kituufu. Nze ekyo kino ekintu nzija kirabako kati leero batomedde abantu 3 emitiana eyo ne bafa. Senna agenda ku mawulire mu kampeyini mpulidde bafudde ne bafiirawo. Naye nga kiki nnyo waba ayina omwana agenda sigala abonaabona abantu bebasiba balina abaana bagenda sigala babonaabona. Anyway kale mufuuke saddaaka zaffe ffe tweyagale maaso awo kubanga tubeere no mu njiri yaffe jjukira ffe tulaba enkyukakyuka egenda kubaawo ffe tweyagale nga gwe batugamba nti ensi egula ki mirambo nga temuli gwange nze saagala ogwange gubeemu. Ekirala mwami Kango ekirala kyenjagala okwogerako njagala kwogera ku naye waŋŋaanyeeyo ate era nange nkiraba nafunyeeyo omukulu omu memba wange musajja ali mu gavumenti nnyo nankubira esimu nangamba n'essimu yange njire nga ngikyusa konze lwaki kati gwabaliko tetandika okwekwekamu naye ate nze sikeerangako nenkolokota gavumenti anti luli nagamba byoyogera tebaagala biwulira. Kale katukkirize Katonda atuyambeko mu linnya erya Yesu. Njagala kumaliriza n'akatalekeka akatalekeka ke kano. Njagala ffenna Bannayuganda njagala ffenna Bannayuganda tugolokoke. Buli omu amanye waateekeddwa okubeera tuyimuse amaanyi agali mu nda yaffe nga tunoonya okumanya nga tufunayo kaakadde ne tumeditatinga ne tuwulirizako ku ggulu awamu n'ensi y'emyoyo eyogera ki. Ekyokubiri kyenjagala okusaba Bannayuganda tweyongere okukuŋŋaana n'okusaba naye si buli kigambo ekigenda okutambula mu kkanisa nti ogenda kyaniriza. Baako n'ebigambo by'osengejja obitambulireko, baako n'ebigambo by'oleka obyesonyiwe kubanga wootakola ekyo ebyaddala zikusanze. Sikulimba amagombe gateeseteese ebintu bingi. Nze nagaa nti ensi endala zo zisima banka bagenda kwekweka ngaeyo wansi eno ensi esooka emala okuvunda emirambo gizuukuke gimala okwerya abantu beerye bamala awo babookya abasigadde ku nsi then bano abeeno munda bali mu zibanka zibakomewo. Kati gwe tokkiriza kubeera omu kwabo abagenda okujjira wano. Batandise okufuba nga bwe basobola okulabika nga buli muntu bamuwandiikako akabonero kali akalukaga nkaga mukaaga eyo marker of the beast bali mugiwandiika ku buli muntu. Bagituwandiikako mu ngeri ki? Nkugambye eno ya bukake teeka kiragiro omulokole n'atali mulokole alina ogigendako, omusumba n'atali musumba alina ogigendako. Nani mami bajja tuyita nga bwe batuyita okutugema bifayiza byabwe ne AstraZeneca anti kati olaba nga waliwo be baziwandiikamu okuyita mu kugema. Waliwo be baziwandiikamu nga gwomira empeke eyo nga yegikuteekamu. Mpeke nga ngitegeera nti ndi mu kwewandikako mu maaka. Totegeera kati abala bagibawandiiseko nga bayita mu ID.
Bati ngenda okukyusa ID yange bokola ID ne bampandikako. Ne bakuwandikako. Anti nga siraba nga bakutte ekikalamu bampandikako mukaga. Biri bintu bya bitambulya nagambye nti bitambulya mu ddogo erya technology. Chovolite ddogo Technology is a magic. Awo ntandise okufuna. Kakati awo tuse technology balogo. Ddogo ery'abazungu eddongooseemu kati mu Abafirika mulowooza genda kufuuwa midagala bano bo baleeta mpeke manno ogamba nti technology eddogo nti tandika okiraba nti nsooka okubira video call ng'oli mu America ne twogera nga tuwuliziganya bulungi n'okweraba tweraba kyokka ate wano omusajja osokutuka okugulu kati no kankwe example nyangu mu Luganda tulina kye bayita ettogero ensuwa ennene lino ettogero lya magiki kana aka magiki waliwo buno bwe tulina buno obugundi bwa magiki nze nzijukira twakolanga ettogero eryo newe nali nga ngenda nga banyintwala mu nnyanja mu kusooka bantwala mu ttogero eryo otuuka mu ttogero woti n'otunulamu nolaba omuntu gw'oyagala okulaba. Ettogero liba lyakula lite kaba kadiba k'amazzi mu busamize mu wanene waffe Uganda nze manyi Kateebe ettogero mu ssabo ew'omusamize waliwo abasamize abali ku level nga ye akolera akadiba ng'obezza okukebera ayiwawo mazzi awo n'akufumitako waneno ettondo ly'omusayiri muno olitonyezaamu n'otandika okulaba ekyawazza okulaba ku vidiyo wali naye nga yakadiba k'amazzi kati ate ogenda okulaba omuzungu ye ate yakiteeka wano wa ku ssimu just bano abantu batusingako kumanya okutono batusingako bikozesebwa kakati awo enjagalira okugamba Bannayuganda tuzuukuke tugulewo amaaso gaffe tutandike okupulaninga tulabe engeri gye tugenda okulwanyisaamu abasajja bano tulabe engeri gye tugenda okuyimukamu tutandike okuloota tutandike okubeera nga tusobola naffe okontrolinga. Omusajja akuyunga takutteeko takutteeko singa twakulakulanya ekyo kati olowooza ogwo muzimu lwaki ebyo ebintu ebimu bannange ffe tuguyita muzimu kakati waliwo empagama waliwo oliddeko empagama ekigambo si kipya akagumba k'empuuta ne kagenda ne kakulalira muno mu mumiro gye bayita empagama kati ne kakulakira mu ddookooli kati waliwo abasajja balina ebirabo ajja n'akola bw'ati ogenda okawulira akatambula ne kagenda ne kagwayo. Kati empagama kikwataganira newa empagama anti akagumba kabeera kaguzi wanene ekyo egumba okulakira ekyo ekikola kye tuyita empagama oba owagamiddwamu akagumba kakati oli najja nakukwatako bukwasi bwati nga siga nti oba akola ki ko ne katambula ne kavaawo kati waliwo abantu abali gifted nga balina amaanyi ago naye nga bakumanyako n'okumanyako n'okutta bakutta kyekiva olaba nagamba lulimi nti bali bakuŋŋaanya emyoyo nga nange ogwange baagala kugutwala emyoyo egistrongo emyoyo egirina ebirabo weebityo kubanga nze wembeera awantu nga waliwo omulwadde awona siwakana era newomenyeka ono agenda okuyunga basooka buuza nti kuno kuliko eyeddira ekikabo ekiti ne bafuna oba ngabi oba simanyi kati ne bafuna oyo ow'ekika ekyo yayunga abantu balina special gifts balina ebirabo byabwe bye balina so baganda bange bampuliriza maliza nga mbagamba nti tusobola okuzuukuka ne tutegeera Katonda waffe bwe tumala okutegeera Katonda waffe ne tutandika okubeera nga tukola ebintu ebiri unbelievable ne tutabisuubira nti ebintu ebyo bibeera mu masabo mokka ne tutasuubira nti ebintu ebyo bibeera by'abazungu bokka wabula naawe bibeera bibyo naawe osobola okubikola so nga maliriza njagala kubasaba nti ku Believers on the Local Ministries gye tuli tusinza Katonda okuyita mu busatu Katonda Kitaffe Katonda Mwana Katonda Mwoyo Mutukuvu ate tukkiriza Katonda abikkula ki obwerere bw'abantu abikkula ebintu jangu yo tusabeko era tubajjukiza tulina abaana aba Local Foundation abaana bambi bamulekwa bakateyamba beetaaga obuyambi bwammwe teri mulala agenda bayamba nze ndakola kimu kyakubakuŋŋaanya ekyokuyambagana ekyo tugenda kikola ffenna n'olw'ensonga eyo awo mbasabira nti tukwatagane ffenna mutuyambeko
obanga osobola kuwaayo mutwalo osobola kuwaayo 5 osobola kuwaayo 2 kyonna kyosobola kikole naye ate nga tulina n'ebirooto ebinene ng'ebizimba twaguzeeyo akataka akatonotono twagala kazimbamu ennyumba mwaguze twaguzeeyo akataka naye nga katonotono twagala kazimbamu ennyumba eyo ng'eriko foundation waffe weesula tubeera kazimba nga kakalina nga yakusatu nze manyi nze saagala kusula wantu watali baana abo kubanga abaana abo essanyu lyange tekisoboka ssebo mbaagala nnyo so tugenda beera tubazimbira osobola okubeera kitundutundu kuffe n'otuyambako mu linnya erya Yesu n'akasente ne tubeera nga tuzimba twagala n'okwongera n'okukola nga bwe twali twateekateeka okuzimba essomero byonna osobola oyimirira naffe n'otuyambako mujje kuloko tusabeko ffenna tulina okusabira eggwanga buli lwakusatu tutandika saawa 7 okukomera ddala mpaka kawungeezi tutandika saawa 7 mpaka saawa 12 mujje tusabire eggwanga ku Sande tubeere okutava saawa 2 tutuusa saawa 7 ku mukaaga kitundu nga tumaliriza mujje tusabeko ffenna nga ali yagadde okwogerako ne Pastor Kango nsaba onkubireko ku namba yange esimu eri 779 300 41 2 779 300 41 2 era ene namba eyitakawo ku line yo wansi ng'esembyeyo 12 bw'ogira bakopolozi onkubireko direct oyogera nange era obwedda bankubira wano eno nga ndi gundi nga sobola bawuliriza naye nga nziraba mukama abampeera omukisa mbaagala nnyo anti kati soko ntangazeemu era nga tusiibwe oli singa ajja naŋŋamba nti mukama waffe yeebazibwe waliwo omusumba eyaŋŋamba nti ekintu ekyo kikyamu ekituufu kirina kubeera kiti kakati ekituufu kyalibadde Yesu mukama waffe Yesu yeebazibwe naye waagamba nti mukama waliwo abakama bangi simanyi mukama we gwagamba kwebaza kati oyinza okulaba nga yagamba wettoolo oyinza okulaba ng'agamba ng'alina mukama we wetudda ku mpewo waliwo kabaka bulamu waliwo kabaka ndawula waliwo nga ye mukama we kati ye nga akugambye bugambi naye tuba mu kyaki mukama yeebazibwe kumbe ng'akugamba ndawula oba bulamu katubasiibule bano ku TikTok twazzeeko bulungi nnyo era osaakinga Yuginawo TV amanya nze Stone M saagala kusukkako wano eno tusinkane mu vidiyo eddako njagala mweyongere okusubscribinga oba mbasaba mweyongere okusubscribinga tujja baweereza mpola mpola kama akuume waliyo pulezidenti agenda okufa naye agenda kufa mu nfa ya kyewono buno bwe bubonero bw'eddogo kwotegerera nti ekintawanya ddogo ireko mu jaketi yange nokasitanja mbala mumanya nti kati ebbugu muli